Nembe wezitowa. Weewaawo. Kakati nno tukomyewo tusereggane buto. Abanywanyi mwatulindidde nga wannamataba era ng'essaawa zino ate tugenda mu Omanyi Oluganda season 2. Nga bwe twagamba bigenda babikambwemu nnyo nnyini ddala era ataabira babikirako ebyali ku mbaga y'amajanja oba ebyali ku njovu e Kavumba. Era ng'olunaku olwaleero nina abasajja empaladdumbe babiri era nga bakambwemu nnyo nnyini ddala. Tugenda batutambula ngeri yakalannamu naye abasajja bano basooka batweyanjulire omuko omusebusebo erinnya ly'oggwani. Erinnya eryange Mugabe Isaac Kivumbi. Mugabe Isaac Kivumbi. Weewaawo Omanyi Oluganda ngezaako. Ai sebo ye gwani sebo. Abakulu ono omusajja Oluganda ngalo. Ono Oluganda ngasibulirangako. Oluganda lwansasage. Ndi wa muzu batuyita batya tuli bazungu tuli ba half case. Ba Jaden half case. Exactly. Erinnya lyo Jaden gwani. Ze Mumbere pascal president musajja mukonjo. Mukonjo aneka kasamba lwakuva ye muwanvu ate munene. Muwanvu ate munene. Tujja kulwanira muwanvu ate nga munene. Tunalabo bana ebibuzo binaba bimpi ate nga bitono. Weewaawo. Kale. Kakati natugenda bano obutundu busatu. Akasooka kayitibwa mbuyonka. Era nga wenkubuza nti sebo n'abuyonko ng'ama nti sebo jja buyonka. Obuki obubonero weewaawo. Akatundu akokubiri kagamba tukola tukola era toyina kakolera mu ki togeza kakati akokusatu kayitibwa goodbye. Weewaawo goodbye.